Amanya gange nze Isabirye Dison ndi musajja Busoga nina emyaka 2 ndiridde Kibuli anoonya Mwagalwa wakati w'emyaka 2 paka ku myaka 24 ndi mutunzi wa ngoye. Nemerudwa okufuna omukazi wanene e Kampala bansonga ki kwa wanene e Uganda tulina Satan's woman is too much here in Kampala, Uganda, but now I absentable to get lady here. I'm here to looking lady, really lady, not a Satan lady. For me, I'm a really people, I'm not a Satan people. I want to know all the people in Uganda. Here in Kampala, we have too much Satan people. It's too much here. For me, I come here to looking lady. It's not that there where I'm staying, no lady, but all of us there I'm staying is too much Satan ladies there. Now I'm absentable to get lady. Because every side I saw, every parent I saw evil women, evil girls, Satan families. But now I'm here. I want lady. I want lady, really lady, not Satan lady. Zinga ombuzi on the sea. Sikulese mukuru kagwa. Naye ate mukuru kagwa wanene e Uganda tulina ebika by'abantu bingi nnyo. Naye mu bantu be tulina abangi nnyo mulimu tulina sitaani munene mungi. Kati wogenda e Kenya oba e Tanzania oba mu America teri sitaani. Naye kati ku myaka gyange gino omuntu okujanga anoonya omubeezi tekyandibadde kirungi kuba emyaka gyange gikyali mito. Eyo gyembeera gyeri abawala naye buli muwala gwentukako evil girl, satanic girl. Kati if I know the place or parent, I think there is a really girl, really woman. If I found that place and go that place, I go there and found the stand around that place and put their battles there. That is the big issue for me to come here. Ogenze n'ofuweeta Olungereza n'ondeka ng'ogaya lugayi n'engamba iyo musajja abadde ki? Mukulu kagwa njogedde Olungereza lwa nsonga ki mulimu bannafa abalaba programu eno. Programu eno manyi ya mugaso nnyo etuyamba nnyo. Kyova olaba nange nazze ne ngamba kangende wa mukulu wani kagwa ayinza okuba nga alinayo ku bantu abatuufu nga not Satanic girl or Satanic woman. Nkati dani nkati kyova olaba njogera ennimi bbiri, njogera Oluzungu n'Oluganda lwa nsonga ki mulimu abamu abawulira Oluzungu ate abalala bawulira luki bawulira Luganda. Kituufu nnyo. Kakati oli wasizaako? Siwasangako mukulu kagwa. Naye wali ogezezaako okubeera nti okufuna omwagalwa? Nagezaako. I tried it, but every woman I tried it, I failed. Because every woman I tried it is Satanic girls, not really girls. Obijjawa? Mukulu kagwa oyinza okungamba nti mbijjawa kuba kati mukulu kagwa kuno akumanya kati nze kwenina kwanjawulo. Nina okumanya kunene kwanjawulo. Okumanya kunene kwanjawulo. Bwana Isabirye ogenda n'ofuweeta Olungereza n'ondeka n'ombuzaabuza. Kakati oyagala mukyala alina bisaanyi? Njagala omuwala ng'alina emyaka 2 paka ku 24. Njagala omuwala nga muntu nga nze niwaba talina mirimu takola, nze nina omulimu gwange nkola nyingiza sente zange kankwadde sinabazimba naye saa zonna njakola kinja zimba kuba nina omulimu gwange guyingiza sente. Naye njagala omuwala not Satanic girl. I want really people. Ebira byentunda byalina okubeera nabyo, alina okubeera n'empisa ng'ate muntu mulungi era nga yasomako kuba nze nakoma mu S2 naye niwaba tayasomako kingi naye nga yakoma kale nga mu S1 ng'alina kale ku magezi. Naye ate kyemmanyi nze nga nze manyi nti abantu ffe nga ffe
tubeera n'okutegeera kuba kyensinga nnyo okwaga njagala omukazi akola ki ategeera kyova olaba negoba ku statani girls. Those statani girls they are not knowledgeable. Byansuubiramu ngenda mulaga omukwano ngenda mukulankulanya nja musanyusa n'okusanyusa ab'ekika kye famire ye n'abantu be kuba ndi musajja abuvunaanyizibwa era nsobola omulabirira kuba nina omulimu sirimu yaaye sinywa njaga sikoosa kokaini yonna ndi awo kale ndi musajja ayimiridde ku mazima kati omusajja ayina ayimiridde ku mazima nsuubira okumulaga ebintu ebirungi because I'm the man who stand on the truth. I'm gonna show him love and the good things he like. Nazaalibwa mu 2000. Empewo enfuwa ensonga eyo tugitwale